Abalabi baffe abalungi mbalamusizza nnyo wano ku MKTV ne MK Master nga bulijjo. Wabula nga tetunnagenda walamya mikwano, nsaba mulayikinge, mukomentinge, ate era musubscribinge channel yaffe eno eya MK Media TV. Nga bulijjo katandika butandisi tulengera mwana muwala Emily ng'ali wano anyowye ensi atunuulira mukwano gwe Monica amunnyonnyola amugamba nti by the way Emily bwe tuba tusobola namba twandifunyeyo outing ne tugenda nze naawe buli omu ng'alina omwami we nange nina owange naawe olina ne tutulwayo ne twenjoyinga nga babesti naye gwe tunuulira omuntu gwali mugamba ebigambo ebifaanana bwe bityo. Tuddako wano Emily ali ne mukyala ne bbaawe William B ategeka omusajja we anaatera okugenda okukola amaliriza ba just kuenjoyinga. Jjukira gw'abadde ayogera naye wali Monica ate yayenda ku bbaawe oba ekintu kino mukyetegeeza bulungi kyokka mukazi wattu gwe yeemaliramu ye gw'alabanga mukwano gwasinga naye ensi wannaye kano katubagiro tukatunye naye nga tulaba ate nga tuyiga. Nyongera okwebaza bakadde baffe abatuteekamu akasente mu firimu eno yakatubagiro. By the way bebasaponsa bakatubagiro abaami abo okuli abanaffe aba Julex okuli mukyala omukulu owa Lozic Joyce tulinayo owa Dishanta mwebalekola tulaba mami ng'ali wano oli asanga munnamubuuza yiye mwana gwe kiki ekiri mu kukaabya essaawa eno era obudde buno tinze njagala kulaba taata wange mama ali wano bimusobedde ebuuza omwana ali wabweru ali mukaba kiki ekimutta yagezezzaako munnyonnyola amugamba mwana wange mpaamu akadde taata wo anaabaako mnyewe Uganda nkakasa gwe muntu gwagenda osooka okwogera naye tuteese twogere tulabe kiki ekiddako ajja kutuukirira era kugamu enjoyinge nga dota ne taata we waabeera. Tuddako ewa Emily nga akutte ku mutwe ewuunya naye ng'ajjukira ebintu ebisobera Emily ono bingi katuwaali ti Monica ali mu kukutana ebbaawe ekyo kitunuulire. Olwaleero omusajja wano n'ajja n'amukaayuukira n'amugamba byamugamba nga bambi bali mu mukwano n'ebbaawe naye nga amulyamu olukwe y'oli mukwano gwe supa batambula. Twongera okwebaza ennyo bakanda baffe abalaba akatubagiro wali ku Bugawudu Films nti bane mugende mu maaso n'okukalaba saako n'okulaba reviews zaffe wano ku MK TV Uganda. Akatubagiro kano kazanyo kayizibwa omukulu Yusuf Kinene okuva ali mu Bugawudu ate nga teweerabira producer ate nga director wa Akatubagiro n'akasaale yakoze abazanyi ab'enjawulo omuzanyi nga Kaweke nga Gradex director Emimaka n'abalala bangi mu kazannyo kano bujja okwekkaanya nga bakyusiza bukyusa character name naye nga yabakoze n'abasaawo ku sseeni. Tulengera mwana mulenzi William ne mwana mwala Emily bali ewaka amusiibula agenda kukola mirimu era tulaba William ng'asitusa agenza ayolekeddo emirimu emitongole kyokka nga emirimu emitongole gyagendako bw'olaba obuvuyo obuliyo n'ebiri mu kwerambirira okulambikira ku mulimu ogwo Mukama Katonda saasira amaka ga mukyala Emily saasira Emily ng'omuntu ate nga bweweteeka gwe ng'omuntu mu bigere by'omwana omuwala esooka mwala muto ensi yakagitandika agudde mu mbeera y'obufumbo bwe obadde buteredde obulungi bestiiwe mukwano gwasinga ate yamuyingirira yali mumuyeekera ku bbaawe. Mukama Katonda gwe nno omulabi wa MKTV Uganda nkusaba kimu akabina teeka ku ntebe ebigere ku ddongo amaaso ku lutimbe wetegereze kiki ekigenda mu maaso kiki ekitambula e Uganda kiki ekitwala ekiri mu mikwano gyaffe ekitambulira wakati awo abantu be tutambula batya nabo bali batya ate nga muntu munnange kugezaako kunnyonnyola oba okwegayirira wetegereze mikwano gyo gy'obeera nagyo ate era beera n'akasenga ak'enjawulo we batuukira nga tebanatuuka wo basengejjera omanye nti ono gwensembeza ali biki gyendi era ategeeza ki gyendi ku nsonga zino. Tulengera ye Emily mukazi wattu alina omukwano ebyeddala Wire yali ayagala mukazi we Wire ayagala Emily naye ensonga eri wali nti oli omwana omuwala Monica ate ye ayagala Wire
kati embeera eri awo ekyangalinza ddala nti amaanyi gaffe abasajja amaanyi gaffe matono bawunzika bakuwangudde kitonde kye bayita omukazi Katonda yakikola n'amala kati ye mwana muwala wano Emily ali mu mbeera ze ng'omuntu atoba n'embeera bambi alwana okulaba nti atereeza omusajja we naye embeera eri awo etigomya buli kimu enewe nyongera okwebaza baganda baffe aba Dishanta Apartments wali ekatale mwe bali kuwagira mwe bali kuteeka ssente Bugawood TV Bugawood Films nga bulijjo MK Masters ku Muzindaalo ne MK Media TV Uganda. Mwana muwala asibula bbaawe wakati mbitiibwa amulongoosezza ateeseteese naye ekiruma ali mu kuteekateekera lumoniko olubbi oluliyo okukyankalanya amaka ge ate nga lwamaze dda okusayininga awuta okumubbira omusajja na buli kimu. Omusajja yeteekateeka agenda amaliriza buli kimu emirimu gye giwedde naye ng'omukazi yalongoosa buli kimu. Mu bufunze talinaawo bufumbo ye yeeteekerateekera buli kimu. Mukama Katonda bakazimu abasigula bakabasajja siri basonyiwa ntiryadde nkyali MK Master ku Muzindaalo alongside MK TV Media ntwala omukisa guno okwebaza Bugawood Films Uganda mwe bale kutukolera bufilimu bwa mulembe mwe bale kutukolera akatubagilo banenze sawa yakatubagilo sitemya n'okusaba buli mulabi wa MK TV likinga video jiwe ekigalo kigenda kuba massive masaawo tusigadde tulife aba MK ne MK Master ku Muzindaalo nga bulijjo kubanga kino ekintu ate gwe otakiwa ekigalo ani anaakiwa likinga sharinga subscribinga ku social media zaffe zonna MK Media TV Bugawood TV Bugawood Films Official zonna gye ziri ate nga zikola emirimu kuliko emikutu egy'enjawulo awo ekiwagira gwe kola ekintu kimu sharinga likinga commentinga comment section yonna mugifuule esinga ntumira ku mukulu MK Master nga bulijjo.